kino ekyokugamba nti kuba division mayor tetulina apapula zetwagala tekikuba ebituli okendoza naddala mu kakiiko kaffe ak'ebyokulonda aka electoral commission tuyinza tutya okulemberwa omuntu ataaso nti twagala mutweku kukka. Nze simanyi era ababaka baffe aba palamenti basaana batuyambe nti waliwo amateeka nga gakaddiye bwe bakolera etteeka eryo bannaffe ndowooza abaali basomye baali batono kati nga baga nti oba oliawo division ezimu ziribulwa abazikulembera naye kati etteeka lisaana kutereeza kubanga bateeka abantu basonokurati ng'ate bo basomye ebiwandiiko byonna bibeera mu luzungu lipooti zonna ziba mu luzungu ate ne bannaffe abaalikolamu amendment ebiseera ebyo electoral reforms olw'okuba bo baali interested mu president ne ba MP eno wansi tebaatunulayo tebaayagala kumanya nga omanyi ba MP bakola amateeka ate buli omu yali interested kulaba nti ba MP babagondeza omulimu oba oneesimba ku ba MP onoonya emikono 10 gyokka mu constituency enamba be bakusemba kati ate ffe eno wansi ku division buli waadi yonna yonna etwalibwa direct councillor erina okuwa emikono egitakka wansi wa 20 ogenda okukomekereza ng'oli mu mikono nga 3 oba 280 kudda waggulu emikono 3-4 zonna nga buli waadi oba buli ojjayo at least 2 n'okusukka mu kuba oyinza okusangamu emifo osussanamu so kati naffe tebatunira naye bo beegondeza mulimu okujjako kye beeteekako baga nti okwewala abantu bali okutwesimbako ne bongeza ku kasente kaabwe kuba bo baba bayina nti nomination fee million 3 MP president million 2 kati bo beetunuulira bokka eno wansi tebyabaliya so naye njagala bategeeza ba MP abaliyo nammwe abagendayo twetaaga okukolamu amendment omuntu agenda eno level ya municipality omuntu agenda okwesimba ku kifo ekyo yeetaaga okuba n'obuyigirize ebiwandiiko byagenda okuhandolinga biba mu luzungu report bategere okuba ti balina olulimi lwe bateekamu tagenda kukozesa na luzungu n'olwa P2 omuntu okuba nti nasomako paka 206 balina olulimi lwe bakozesanga omwana atagenda kuwanvuya kusoma tajja kubitegeera so mutukyusizeemu awo tulabenga nawo tulongoosa nga division mayor kati bw'onooba owandiika ebbaluwa abalala b'oziwandiikira ogenda kuziwandiika mu Uganda mu butuufu naye bo bandigambye nti maybe osobola okuhayalinga interpreter n'akolaki ati awo bo we baagala okubbiranga emaali ya kanso nti bakugaa tukuterawo security ale kyoyagala gweoyogera nga ye bw'awandiika kiraaka bw'awandiika kaakati olwo bo nga bategere okuba ti bo nga beekolamu omulimu batuula bo nga banyagulula nga balya kye balidde oba okivuddemu anti olulimi tolutegeera obeerawo nga kifaananyi nga bakwogerako bogezi meya wa division nga webaleeta sayininga wano bw'osayininga tosoma namu byebyo byolaba nti oluguudo olwo nti afe meya yatugamba tulukolenga bwe luli bills of quantity n'omukono gwa guguno bills of quantity ate wano temwaweza kino tekyaweera oluguudo olukulukuse nti afe meya yasayininga ebyo so abalonzi twebereremu kwaffe tumanye ekyokola munnange ne university nagisoma ate nayo nagitoberamu nasooka neŋŋenda Makerere University kuba baali bampadde nabwe gavumenti ate kyakufa omusajjuza ogenda otya wagenda nasaba private nenkola application kati bwe bampa neŋŋenda nentandika mascom nebawulire gano nagasomako simesiteezo 2 sooka nagisasula ko nali nkoza akasente mu vaaka sooka nagisasula eyokubiri nenjiya nafuna akalimo mu Kampala omwo naye nga akalimo kakwasa ennaku kalimoki twatambuzanga layini za kampuni eya UTL wabangayo layini za business kati twakoleranga kampani bagiyitanga yabanga 074 kati wabangawo kampani nga bagiyita the phone people nayo yapatana kukola business bino kwali mukutu gwa simu yabanga kampuni ngeyina contract ne UTL kayetambuza business lines nga zobo nga bwokuba ojuka ebifutsimu kwe mwakubiranga ebiri nosasulayo ebibiri kati nga bwokuba ekusalanga sulamu ekinusu
kati zino zo wawanga agent atuddewo kati nga bwokuba ekusala 10 nga nkaaga n'osasula 2 agent n'afuna kaana kati nga layini ezo ffe tuzitunda wayo nti zonna zoyagala buli unit buli ddakiika nga ya 10 naye nga gwosasula 2 customer so naye ngaomulimu tegufuna bulungi so semester eyokubiri nemu ebigezo ebyatuuka nga sisobola bikola nenvaayo emakerere nga tolina gwewegayirira kuyizaawo nga siina ebyokusasula ati lisi empapula bazisigaze olwo falawo emasaka ndi mu kibuga njiye masaka mbadde njiya so akasozi kabayivu awo nekakulema nosooka nenvaayo nadde eno neŋŋendako ku data mine ninga kankoleka diploma kanzikakkane koleka diploma ka journalism wali ku degree eri nali ku bachelor nali mu bedding nga nayita bulungi senior 6 years naye nakolayo semester 2 nyina omusajja we nanyambako ekitundu kya tishoni nanga mpaddeyo ka half basali wano ku data mine baali balina certificate na diploma nali ku diploma naye nako nennemwanga nyina okusasula wembeera olugendo okuva gyobeera ngeri mu kibuga wakati tosobolayo ebbeeyi enyumba za bbeeyi nandutambula kuva namasuba kigere nga nyina shortcut ebo nga nzimanyi nensala nempita mundeba nensala paka lwentuuka gyensomera data mine kitambula kiti naye nebigaana nenvaayo akasente kaga naye nenvaayo kati nensira ewaffe e Masaka ezeyo tewamalayo yadde esemester zaweranga emukitundu ozaako ki bwenzira e Masaka nengenda Kampala University naye nga bampaddeyo hafu basali bansalirako nekigaana nentandika obusomesa nosomesaako nogwola banzi na qualifications ati olwotandisa obusomesa okuyiiya tishoni nyina okgenda nsomeseeko nga bwenzija bwennesasulira nasomesa era nyina abayizi buno benasomesa bangi onayimale nasomesa primary ne secondary byonna nabisomesa atalina qualifications kale primary tusobola okugira nti ne secondary luddawa nasomesa ku Nyendo public awo nga ngomanyi obya zasabye omulimu ku private nasomesa Williams Hirwa obulayi nasomesa ku Stera nasomesa ne secondary zonna nasomesa akasente n'okafuna kakade nga tekamala na katono so nenneka nga n'obusomesa nabwo nsomye kitundu buganye kakati otobye n'ensi ninga akati omanyi emyaka gigenda ng'omusajja omukulu nyina okutandika okwekolerera nve ebintu ebyo ebyokusoma byo noga nti kati kasooka embirekaawo olunesooka mbanga awanise nentandika okuyiiya ensi nenkola naye bwe nnakola engeri gyentobye ennyo n'okusoma ate mu kitundu we nnapangisa nga wensula ng'ate ndaba obwana omanyi wobeera omunaku naye nga nawe olaba abanaku abakusinga ku bunaku noga nti nakwadde ndi munaku oba wali oliddeko ku luyimba yali Bugembe yayimba nti nga ne baavu banno bagamba oli mwavu obeera mu baavu banno nabo bakola nti obasusseeko nga nange ndabayo abaavu abansingako kati bambi obwana obwo bwasiba nga tebwambadde essaati bulina embuto zazimba bubeera mu kitundu tebusoma nange nembukwatirwa ekisa nenzijukira mwenubeera mwenayita nentandika nga bwennonayo obwana obwo enkagagwe lwaki tosoma kale mama waali wanjogerako taata waali wanjogerako n'abagadiyani bazadde bwe mbutwala ku ssomero olwo njukira nsomesezzaako nfunye emikwano gy'amasomero abasomesa natuulanga nabo mu meeting twatuulanga meeting z'abasomesa mu municipality muno akati ntandisa okugenda bwe ndaba head teacher mbadde nsaba akaana kano kasomere wano nga nsasulayo ez'okulya Nyendo public awo nenzijuzaawo abaana neŋŋenda amasomero gundi primary nyini na secondary nenzijuzaamu abaana ne secondary nga nyina nga nteekayo akasente akatono nga omanyi naawe ng'oyiiya akati bwe mwakaana kaali kapifiri naye ndi awo kajja tukambadde na saati nga kajja n'abazungu ku mulyango gwange kawungeezi nga kagamba yoono akaana kagaa nti munnange bazze waka bambuuzizza nsoma ntya ne mbaga mama naagaaliwo omusajja nnyambako nansasulira emmere n'obuugi nensoma ku Nyendo public ng'akaana kajja ng'abazungu bagaa nti ojje tunoonya omuntu alina omutima omulungi ogwa zaabu ng'afaayo ku balala kuba bonna be tubadde tufuna badde bo balya buli nsimbi sebo jano tukole ffenna kuba tutegedde gwe ino baali ba Germany nga ntandika kukola
nga ntandika kukola nabo nga ngasanga ntandika kuweerera abaana. Awo we nava ngenze managinze Williams Hill wabanga wayo ekitongole ekiweerera abaana nkoze bulungi mukama wange asiimye bannanga abamu bagaye nti bannaye kakati omanyi naye tukupromotinze naye tugenda naffe tutandika organisation eyaffe ne bannange ne tutandika okubanga naffe tukola nempeera we natandika nengenda ntandisa okugenda Germany noonye obuyambi obwinaayamba abaana Netherland ngolubampita Netherland Amsterdam ntuuseeyo ngenze France mu Paris Sweden mu kibuga kita Calix kye nagendamu ennyo ngenze Poland ntandise okutambula amawanga ga Europe nonyeza abaana buyambi so mu mbeera netandika nempeza abaana 5 ntyo ng'ate sibawa bwi school fees nga ne requirement nzibawa zonna nga naye bawummula mu holiday abaana mwe bali bamaze n'okusoma bonna babijulira nga ne mu holiday nkwata n'akawunga n'omuceere banaalya mu holiday kuba abaana abamu bennayambanga ng'ewaabwe baavu nga nange kyaba ngamba kwata n'akawunga n'omuceere bya holiday naye nembewa bwe munaatuuka ewaka banaafumbanga ku bino kati gwawo wonna okusoma ku kati olwokuddireyo okusoma kati bwenkola ebyo nenkola ebyo nenfuna opportunity genda Germany kusoma university naye saatuukira mu university direct tuntevaawo era mwajo emikwano gyenzize enfuna mubamu emikwano emirungi negigamba munnange bwe nakiraga interest nti munnange nange okusoma njagala lwakuba muna ebyagaana mulinnya bat nga ngenda ggwanga lya Germany natandika ne house building ampuliriza nzo obutakitegeera naye kyalu Germany naye ebeeranga technical course German course ezimu level yeba ya diploma wane waffe Uganda nga nyingira nali ndi wano nga ndi mu art Uganda nasoma arts literature documents zaffe wano academic documents eri baziriko bulungi nnyo waliwo office eri Bonn mu kibuga Bonn ya Germany jenna ziweereza baziricognizinga ne bazikola equivalent n'ezaabwe course bali bagiyita bati akati course gye natandika kwa house building eyo tuyinza ogiyita mu Germany baali bagiyita saniteta mu luzungu gye tuyita paramedic so paramedic nga era bwe nasomako awo nefuna bya busawo mbuuza ate obituukamu otya gwe yali omu ate eno olwo nasooka nenkola ka certificate mangu nnyo aka first aid nenkola yawo n'akalinga assistant paramedic myezi awo nengenda nenrolinga mouse building ya paramedic era nenfuna n'omulimu mu kitongole bakiyitanga Yohanita nasooka nenkolako mu kisaawe basomesa mu luzungu mu kyesi kugambye nti bwe natuukayo nasomako n'olulimi Olugermani nalusoma level ya tunulira kasekende amanyi oluzungu n'oluganda kati agenze Germany gyeboogera nasooka nendusoma embeera amalako naye ati Olugermani nasooka nendusoma level ya A1 nendusoma level ya A2 babamanyi level zonnimi bazimanyi nendusoma level ya B1 nayo nenjimala nendusoma level ya B2 nayo nenjimala nentandika ne level ya C1 kati ezo zandibadde nga P1 wene waffe kati level eya B1 ndoza tuyinza ogitwalanga mu nnimi balina gye baseti kali kubigambe bwenti omuntu atandika tugamba Oluganda ng'ayiza okubuuza how are you I'm fine neyeyogera nako nadi banzaala wano nsula wano omuntu obutandikibwako aba level ya A1 then waliwo level ya A2 omuntu abeera nga asobola n'okwanjula mwana munne nti ono ye gundi ng'osobola n'okukola obusentesi tugenda ku ssomero tugenda kukomawo mu lulimi level ya A2 ng'asobola n'okuwandikayo akabaluwa akali simple akali friendly then n'ogenda ku level ya B1 eyo nno osobola okuwandiika emboozi oba onyumya naye ng'asinyo naye ng'onyumya kati eyo level bagitwala ng'omwana amaze tugambe senior 6 era yo bigezo Germany ebisetinga Germany wali ekitongole bakita TERIC kisetinga ebigezo era nsi yonna nga bya Germany yonna bagwira mwenna era babitwala nga wala tulina UNEB wano so B1 nenjimala zino A1 A2 ebanga report card
so bwe mmala ebyo ekyo nengenda ku level ya B2 bagitwala ng'omuntu diploma era buli alina professional yonna gye wasoma e Uganda bwe mmala level ya B2 oba okkirizibwa okukola professional ye Germany kasaba giri recognize then ne mmala nengenda ku C1 omugwira yenna mu lulimi kwakoma level ya C2 omuntu aba yazaalibwa mu lulimi olwo nga native speaker kati C2 kizibu omugwira gituukako ba native speaker bakuleva nga baffe twogera wano Oluganda bonna bakoma ku C1 kanawo kuwako so ndi mu lukugu mu Germany twogera bulungi fluently so manye nnimi ngamba walwerabi nalwo lugatte kwa lundi mwera juzi newe nsanga ba Germany twogera bulungi fluently kakati olwo course eri house building paramedic ngisoma mu Germany nebibuzo nga n'aba Germany mbasinga soma bbanga ki kakati eri okusoma kwayo oluusi tebasinzira mu ojja kusoma myaka 2-3 oluusi kisibo basomera mu ssaawa gyokoma okuwaayo obudde obungi n'osoma qualifyinga amangu gyoqualifyinga amangu kati kuwasoma ssaawa mmeka house building eyo okugimala ndowooza myezi 11 nali ngimaze basoma kati n'ofulumanga profession yo ki mu luzungu gyenyinza ogaa diploma in paramedic ojja kukola ki olwo bwe mmala nenfuna n'omulimo neyeera nenkolako mu kitundu bakiyitanga Johannita mu Luganda tukiyita Yohanita nga nvuga ambulance ffe tukola ku ambulance nakolanga mu ambulance oba toli driver ekya paramedic ate kiyingiriramu wamu ovuza ambulance ovuga then n'omuntu najja n'omukolako okola bibiri n'omukolako era n'omutambuza n'omutuusa bulungi mu ddwaliro mw'omutwala njagala kutegeera ki kyennyini kyokola nti osobola kumujjanjaba kumuwa first aid kumukuba mpiso kulongoosa kiwundu byonna obujjanjabi bwonna obusookerwako kutaasa bulamu osukkako ku first aid kuba first aid ye ayina basics zaakomako so gw'osukka nawo nti kuba eyo wandibadde nga nansi wano ate nansi nakyo kirala byenkola nansi tabikola wano e Uganda bannansi baffe balungi nansi wano e Uganda omusanga akola emirimu badokita nebendage zirina okukola ate ffe eri mu nsi ziri si bwe bibeera nti e Germany nansi ayinza n'obutakkirizibwa kuba mpiso omulimu gwe kujja nansi w'e Germany n'alaba omulwadde yeetaaga okumwa ekirevu ebyoya bikuze namuwa ekirevu naaza yeetaaga okunaaza namwalira obuliri namusomera ku mawulire namuteerako TV gwe mulimu gwayita nansi kati ffe tusukkawo kubanze nga paramedic ng'oli ne bw'aba tassa nga nsobola omumuteekamu akapiira munda bwe kiba nga kyekyetaagisa so okusomba kwange kakati ate bwe namala eyo level then I enrolled mu university gye bayita LMU Germany mu kibuga Munich ogenze kusoma bachelor of emergency medicine nayo netambula bulungi sebo era ndi qualified bulungi omusawo awedde emirimu kakati wane waffe olwobwodda olwoba okola ki mbeera emergency doctor wano ewaffe nfuna bufunyi license enzikiriza kukolerawo ng'omusawo manyi professionals affe ate nno si busawo bwokka ne lawyer bw'obanga olina osomedde tugambe bweru okukola wano olina okuba alina license ekukkiriza okukolerawo n'abasomesa wano okukola olina okufuna license newakwadde osomye obusomesa naye okufuna ne license ekukkiriza okukolerawo kati wano ewaffe documents zeeri nazo baziricognizinga UNEB eziricognizinga naye akakiiko ka higher gundi National Council for Higher Education ebali recognizinga documents ezo era verifyinga ne bakukakasa ne baziricognizinga era ne bagamba nti zekana level nga neeri bwe bakola banange eza wano neeri baziricognizinga era ne bawandiika nti ndi ku level bweti kati saawa eno atulaba oyinza mugamba nti Kasekende Ronald akola mirimu ki emirimu abasinga bagamba nti bwe mujja mu byobufuzi ate muzze kunoonya mirimu kakati sooka okitegeeza atulaba nti kuwa division mayor tozze kunoonya mulimu era abatera okusaba ekifo kino batera kujja nga banoonya mirimu
naye kasekende tazze kunoonya mulimu mungiina amba aliyo yajja kunoonya mulimu era ali ku mulimu si bwe ŋŋambye naye nkugaye nti abasinga obungi kati gwe noonyereza olabe baani omanye bajja okusaba ekifo ekyo badde bakola ki ekirala era kati bakola ki balina emirimu gyabwe simanyi buuza so noonyereza naye ekisooka mu Uganda wano nkola emirimu egy'enjawulo ndi musajja musuubuzi wangoye dresi z'abakyala ina duuka mu Kampala iri ku Nabukeera Arcade so nsuubula engoye z'abakyala dresses z'abakyala ezo tezagendedde mu matabo kati fe abali ku level ezitali wansi Katonda yatusaasidde era tusaba tegatuuka ku level zetuliko so ng'ogyeko obusuubuzi ate nina kampani gye bayita Roosevelt Limited ekola ku byakulambuza bantu tourism and travel etambuza abantu Uganda muno bweru Uganda n'ebweru nambuza abantu mu Uganda muno Kalangala Kasese biki bannayuganda n'abazungu bonna mbalambuza ate ne nambuza ne bannayuganda n'ebweru wa Uganda twala abantu e Italy e Roma twala abantu e Germany ntwala abantu e Sweden e France Canada America ne balambula niwana wonna mu Masaka we bali bennambuzaako ne balambula ne bakomawo so ekyo nagwo gumu ku mirimu gyenkola ate tugende mu maaso ndowooza tulaba okitegedde kubanga nkagala nnyo okularifayinga omuntu n'amanya nti naawe omulonzi gy'oli eyo n'omanya nti omuntu gwe nnonda tazze kunoonya ssente wabula olwedde alina emirimu gye azze kukola ki okuweereza lwaki mu bibiina byonna walondawo National Unity Platform mu byobufuzi saagudde bugwi nti ndikyereeta naye ekisibo nojjukira bulungi nti ekisanja kya 2016 neesimbawo mu kibuga kino ekyaffe ekya Nnyendo Ssenyange twali tukyali mu municipality nempangula nga kansalo w'abavubuka so abavubuka nabakulemberako ate bwe natuuka mu kansi eyo ne bannonda nga chairperson w'akakiiko ka social service kadi ki olwo twali ku DP ne DP Deputy Nawambwa batere bagundi bana bagiwamba okugitwale wa Museveni tuli ku nkumbi natusuubira tunakyusa ensi yaffe nga tukozesa enkumbi bagenda okulaba abasajja enkumbi bagitutte wa Museveni so naye embeera eyo bwejja nenjoyininga ngeyali kansalo w'abavubuka ate nga nze nkulembera abavubuka bwe twajoyininga National Unity Platform ng'etondeddwawo 2020 ebiseera ebyo nali Germany nga nsoma bwenkomawo bwengenda bwensoma bwenkomawo nalinnya nnyonyi n'enzija nenteekateeka abavubuka kuba pate yaffe yali mpya naye nga nti singa nze abaddewo ng'abavubuka sikola mulimu oba oliawo najja nenteekateeka abavubuka muddabo nga tutunaba nomination nengenda nenga sure nga tuwangula buli kyalo nga NUP ewangula omulimu ogwo nagukola bulungi era bakansala nembateekateeka ababavubuka wano ku Nnyendo Mukungwe Nanyanzi Benita nemuteekawo nemuleeta nemukumakuma nemulira ekyokukola waliwo ekimanya kabonera Lutaya Frederick waliyo Eva waliyo ba Flavia abaana babanga bangi wano bakisitu abo kakisitu kansala bamwadde ne kadi kwa direct bonna nze yabateekateeka nga bannange nenkumakuma buli kyawo ne tukulanga tuwa ne kusite nateekateeka naye bwe navaawo ne batuwangulirayo eni yali muteyatubawo naye baatubba ate ffe abasinia tetuwaaliwo wabwe namala okuteekateeka saasobola kwetaba mu kulonda na nyina ebigezo nenninnya ennyonyi nenzirayo nengena nenkola ebigezo bye nali nnyina okukola ebyo so bwe saalonda naye bannange twawangula abavubuka bakansala miruku division zonna site eyo ne batuvuluga bannange abaakiriko bambi ne babasiba bonna ne bateeka mu makomera ne batubba bulungi naye nga nakola omulimu ogwo ng'era omukulembeze ayina essuubi vetting process yaliwo emivuyo mingi mbu egyeyolekera mu vetting process wano ku division ya Nnyendo Mukungwe ekifo ekyo mwakiriko bameka abali bagala kadi ya National Unity Platform ku Nnyendo Mukungwe abaasaba
abataasaba sijja boogerako abaasaba twali 5 okuvuganya ku division meya Bwanyindo Mukunga. Twalinako muganda wange Ngobya Steven era oyo kati ampagira ne trend zange abwe mantambula azibeerako ancampaigningira yakwata omuzina onansabira akalulu kubanga yakkiririza mu kibiina. Twalinako owokubiri muganda kikola mu mutima ki simanyi mutima gwakikoyamu naye nze nkakasa nti akikolera mu mutima mulungi kulwa pate ye kuba musajja wankyukakyuka ayagala ekibiina kye. Tulinako muganda wange eyali kansala w'ekitundu kya Nyendo Yobya Tom era naye Tom ansabira akalulu era naye teyajja ku independent ansabira akalulu. So abo babiri. Owokusatu kwaliko muganda wange Kawuma Gerard oyo nno yegwe nkugambye nti batuuko tuvetinga bebaga nti batuvetinga mu luzungu nzuka ekibuuzo kye bamubuuza nkijjukira siri kyerabira bamubuuza bamugamba analyze Museveni's 40-year dictatorship rule in Uganda nabagaba nekankomewo nava naye bangambe yesimbyewo ku independent tambulirawo ekibuuzo kya musu era ye vetting yakomaawo n'abivaamu era simanyi naye ekyo kyekyamutabira n'afuluma. Owokuna obasatu owokuna mwalimu muganda wange Mutebi Daniel naye yali mu vetting yaffe naye yo yalimu oluzungu yali alumanyi naye netuvuganya nga bwolabanga yabwe yali ne Tomu abo bonna singa basinge ebibuuzo byabagwa bugwi sisijaga nti bagwa naye tebagwa anti kwe kugwera baba bakusinze businzi mbasagala kugaba abasajja bakulu. So owokutaano yenze be bantu abavuganya mukakungu Mutabala Saabalabayo. So ensonga lwaki wafuna kaadi lwakuba nti bali ebibuuzo byabagwa n'obiyita vetting yabanga ya mirundi 2 bavetinganga n'ebibuuzo ebya oro ebyo byaddusa muganda wange nga bagaye ffe batuvetinga mu luzungu ebyo babitubuuzanga ebibuuzo toseka baba kituuka ku buli muntu ekyatuuka ku kyaliwa naye ebibuuzo ebyo bagenderangamu ekisooka okulaba IQ y'omuntu ategeera nga ekyokubiri nga bawulira communication skills ziri zitya. Ekyokusatu nga balaba biki bye weetegesa okukolera abantu togenda kuswaza pate kubanga luli tebatwala budde walaba twage mu pate yaffe mwe mwava abantu nga walaba balina ku musana bampuuga abantu abatuswazizza ne beekola ebintu eri abantu ffe tulowooza nti si birungi. So ku luno baagenda ate era ne mu kisanja kino wadde tetumanyi kijja tewaliiwo garanti nti be bawadde kaadi 231 wanaatuukira banaaba tebaswazizza pate luli pate yali nto yakatondebwawo ate erina okufuna bakandidate mangu kati esajja kudde ekimala esajja kudde era yatutta obudde kaadi walabe nga abantu balinda nga tazifuluma nga beetegereza kati pate eyokubiri eya 60 eri eya 40 eyo gye nasinga nafuna 39 yanzirira nafuna 12 omulala nafuna 09 waliwo eyadduka nafuna 00 results wazirabako sibazitusomera oluvannyuma nga babayita nga balangirira bamala babayita buli ayagala okola results bwe baba yeyemulugunya nga bazijjayo oba ali abafuna 0 9 bazirabako ezaabwe simanyi balina obuvunanyizibwa okugenda ku kitebe bazirabe simanyi oba bagendayo naye abaali bawandiise nga beemulugunya kimanyi bazibalaga. So kakati ate tulina paati eyokubiri eya ground kati ground bakeberangayo ebintu bingi entambula zo ziri zitya kyekisooka totambuza mbaliga politikale mu byobufuzi oyimirira ku mazima kyoyogera ku maca nekawungezi kyoyogera naye ndowooza abo ground balina ekyo nga bakivaako nga bagenda ku kyokubiri visibility olabika abantu bakulaba mu nkiiko olabika mu bantu bakulaba okuziika gy'oli
oziika obeerayo, ku mbaga z'abanno obeerayo, bwe batuuza enkiiko ku Mwero singa eyo oyitayo olumu oba gwe otambulako mu bantu. Ebyo nga babuuza bantu